Mujebaleko mwenna abantu baffe abeekuumidde ku channel yaffe n'enganzi. Mwebale kuyita mu mwaka 2022 era mwebale kuyingira mu mwaka omupya ogwa 2023. Tubayozaayoza mwenna abantu baffe abeekuumidde ku channel yaffe n'enganzi eyitibwa LN256. Amannya nga bulijjo nze Sande era amawulire agabaddewo nga tuggalawo omwaka guno getukuleetedde olunaku olwaleero era nga agakulembedde amawulire ag'olunaku olwaleero ge ga mwana muwala amanyikiddwa nga Rema Namakula. Rema Akiguddeko yabadde ng'ali mu kuyimba ku stage mu Lubiri olunaku olw'eggulo ennaku z'omwezi nga 31 omwezi ogwa Desemba 2022. Rema ono yabadde ali mu kuyimba naye nga eno abawagizi bamuddamu birala nnyo ebyadde ebikambwe nnyo. Mwana muwala Rema Namakula yabadde ng'ali mu kuyimba oluyimba lwe olupya olumanyikiddwa nga Ngonze. Naye buli yabadde ayimba abantu oba abawagizi ababadde mu kivulu kino mu Nkuuka bo nga baddamu erinnya lya Eddy Kenzo. Rema buli wayimba nga bo baddamu erinnya lya Eddy Kenzo. Kirabika ekyo nti Rema abantu balabika okuba nga bo bakyayagala Eddy Kenzo era nga bali mabega wa Eddy Kenzo. Kirabika kiwakola mu maaso g'abantu tikyali kirungi nnyo okulekulira Eddy Kenzo. Kubadde nga kuswala kwennyini kubanga buli yadde ayimba oluyimba lwe ebigambo ebirina okubeerawo ate abawagizi bo babikyusiza nga bayimba buyimbi linnya lya Eddy Kenzo. Ate amawulire amalala ge tulinawo ge ga mwana mulenzi amanyikiddwa nga Ronald Alimpa eyakuyimbira lusuku lwa siminti. Mabega ka ojjukira twakuleetera amawulire gaffe nga mwana mulenzi ono akomyewo ku stage naye nga okukomawo ku stage tanaba kuwona bulungi era ajjira mu kagaali. Mabega kaawo ya performinga emukono era lyadde essanyu lyereere olunaku olw'eggulo abawagizi be okuddamu okumukubako ku liiso. Yabadde mu Lubiri olw'Abassaabasajja Kabaka e Mengo nga ayimbira abantu be era sitiru mwana mulenzi yajjidde mu kagaali ekiraga nti tanaba kutereera bulungi naye Mukama w'amaanyi nti yasobodde okujja n'ayimbira ku bantu b'Omutanda era n'ayimbira n'Omutanda. Tukuyozaayoza mwana mulenzi Alimpa webale kuyita mu mwaka ogwa 2022 buli kimu kyonna tukyebaliza Mukama Katonda ate naawe webale kudda ku stage okuzzaamu abawagizi bo n'okubasigaza ng'obaweereza music era teweerabira mwana mulenzi ono alina oluyimba olupya olwebaza omutonzi. Mwebale nnyo okubeera ku channel yaffe n'enganzi.